Kevin Nabidi atemera mu Jabukulu 35 yatemese mabega w'emitayimbwa oluvannyuma lw'okukakkana kubba Mathias Bwamiki atemera mu Jabukulu 37 n'amukakejjula obusajja. Bano batuuze mu disitulikiti y'e Kamuli ku kyalo Obuguwa. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Busoga Michael Kasada, Bwamiki yakubidde muganda we essimu n'amutegeeza nga bwe yabadde agudde ku kyokya naye kwe kudduka okumutwala mu ddwaliro. Naye yadduse mangu era okutuuka awaka yabasanze bakyasika muguwa, naye ng'ono yabadde mu musaayi mungi n'amutaasa n'alyoka aloopa ku poliisi. Poliisi egamba nti waliwo ebimu ku byakozeseddwa Nabidi okusala obusajja bwa bba ebisangiddwawo era byakuyambako mu kunoonyereza. Kye yakozesezza akambe k'esuubiza nino ke yakozesezza okubanga asala bbaawe ako tukafunye, naye tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Tutuuseeko mu ddwaliro okulaba embeera Bwamiki gy'alimu wakati mu bulumi n'ategeeza nga bw'atamanyi kyabagudde mukazi we kubanga embeera waka yabadde nnungi. Afumba kuwanda ekyejo namuleka mu mpiro taati Omusajja ategeezezza ng'omukazi bwe yabadde amukanda akaboozi n'atuuka n'okumwambula ng'ekyaddiridde kwabadde kumusala busajja. Didas Masereka atwala eddwaliro ly'e Kamuli agamba Bwamiki agenza akuba ku matu. Saze kakantu abakugu tuli kweshiwalinga ngu tumutereeza aterere. Nasa John amaze kumulaba so agambye agenda kuterera bulungi. Emmanuel Kitimbo Mberenge omu ku bakulembeze mu kitundu asabye abasajja okuba abeegendereza ku bakazi be basalawo okuwasa. Kayuba n'obuti olikola kino akazi mutukendeeza obusungu kubanga olina kyekikuniiziza wakirigolola oleke bwino kubanga mumayikirizaganya ng'abantu omuntu omukulu obanga oli kyekikuniiziza ekyokusala mwino tikiza kyekikola. So ndikusaba abakazi tukyuse mu nkola. Abatuuze bavumiridde embeera y'abafumbo okusowagana nga buli kiseera okutuuka okwagala okuttiŋŋana. Bira mu maka lwampisadde tuli naddo butimbera ano yagaina omwana amwino mukalamu omutuusiza kweyembeera iwoda kujobaire aleeteire abaana be okubonaabona n'amaka okuyuuga buti saa dino tikikaali kirungi. Waliba ali kwenda ali kunoonya muleke ekola bikola byasala kuki kuba saada busaada eyo ti solution. Oba olina busungu type ki olina ali busungu type ki ayina abasaada mbakubiza famire gy'oyitolamu omukazi yonna gyegendereza oginoonerezeeko obone bali bateba bange emitima gye mitemu. Babasajja bagamba we bituuse ebyokuwasa bakubivaako okwewala embeera ng'eno. Tuli bawulu tujja kujjanga muloogi biwerenga muloogi nze n'ebyange omusaada oyo musaada azira tabu mukozi munaife azira buzibu bwonabwona aye musaada tebamusazeeko obuntu bamusazeeko bwaki iseriko banti oba tujje tukozesebwa mbokisanga daawero dingi ng'otaakunikuufulwerira watuukira obanga ali kwenda ng'otoolako olumala ng'oyiza kulambala. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abakazi bakakkana ku busajja bw'ababba baabwe ne babusalako wabula ng'entabwe eva ku butakkanya mu maka.